mu nteekateeka yemu ey'okuwenja akalulu ne mu bitundu ate eby'Namayingo waliyo abavuganya ku kifo eky'omubaka owa Bukoli South constituency. Sunday Charles byo ebisinga ya birina mulaba nga ali ku standby. Sunday Charles bituwe campaign zitambula zitya biki ebiri eyo eNamayingo? Enamayingo campaign yagenda mu baaso abakulembeze bangi abegwanyisa ekyabembo parliament wano we tuli mu Bukoli South constituency eno ye constituency eri mu Yengo era kati constituency eno erimo angiyeyo ku kifo ky'abasajja bali musanvu abo ye Sali mu Mwase era ono ye ali ku tikiti ya independent. Wano mulina agenda kuba tubuulirako ye campaign gitwala atya kigalaba okukola abalonzi abamwade obuyisa. Honorable jangu tuko era mulabi waffe wa Soul TV olaba awuto mu kiki bwe tubira nti nga baba kwadde obwesigwa mu kulonda okujja kwa mukaaga tesobola okukolera Bukoli South. Zenga simanyanga abantu ba Bukoli South tubira okubaleetera enkulankulana n'obwetegeeso bwabwe. Namanyi is a community erimu abantu abangi ningi. It's like Uganda simple. So enkulankulana nange nkwakanya tubira kugireeta mu bintu eby'endawulo. Nzenga Salimu tubayamba okubasibwa okumasanyalaze era mu bitundu eby'endawulo era ekyo bakiruma amasanyalaze gajja enkulankulana n'eddawo. Era lona niba byakola ku interview awandi mu bitundu eby'amasanyalaze aidda okubaza kokati amasanyalaze akola ki twenda abantu enkulankulana eta amasanyalaze gayamba abantu okola ne business zaabwe okutambula baafuna ku sente zaabwe. Ate bogyeko ky'amasanyalaze omukulembeze alina kukola ebintu abantu batasobola kwetuusa bo era mu kampeyini mu November entambula abayiriza issues edimu kudonga naji so obinze borehole bajja kusima mu bitundu eby'endawulo ate borehole abakazi bali kubonaabona basomba amaali wala ebitundu ebindi ebyagali birina baduka olondala yonna najja kwawa amaadi balwanyira amaadi n'ente balwanyira amaadi n'engege mu balunda kuba amaadi batuuka mu bidiba. So n'abasuubuzi nde tujja kubatwalirayo ku borehole dibasaavinga kati nakafuna borehole nga 8 ebijoga mu bitundu eby'endawulo era tukayongera okubakolera ebintu ebyo. Genda abantu tubategeere nti omukulembeze omutu akolera abantu batasobola kusaako ekyo saavisi egyoti n'edo. Buli muntu asobola kwetuusaako omutwalo, asobola kwetuusaako ebbaafu, asobola kwetuusaako ku saabuuni, asobola kwetuusaako obuntu bwonna. Aye ebintu okino eby'enguudo ennungi eby'obulamu engi amasomero okuba nga gasobola okuba nga performinga era alina programu byebyo eby'amasomero okuintrovinga gakumugaizinga abantu b'amasomero mayingo gakolenga ku exam twate kinga as a community. So awuliyamba okutegeera kisema kyetali akuli bali kusomesa yamba deni headmaster apande kuteekwa amaanyi okuba nga opaso sabe okumpitinga within when bakominga within result. Oyo ye honorable Mwase era singa abala omukisa asobola okukola kunzira Bukoli South. Nze Sunday kenda kuba tweyo mukaba mu byenjawulo etugenda okambulira asobola okubaweereza ebirala ku ssaawa 11 agaleka mutulaba. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.